Ebintu bino ebyensi biba bizibu nnyo okujjako ng'osinkanya omuntu n'omutegeera bulungi omuntu ono yaani naye mulekerawo jjajinga abantu nga musinziira ku bye musoma mu mawulire ne bye mulaba. Olunaku olwaleero tusinzidde sayidi z'eno Ntinda sijja balagira kitundu kituufu naye nga gwe ky'oba omanya tuli Ntinda Bukoto bitundu byebyo okitegeera emabega kiri ky'olaba sifumbiro muganda wange. Eri nyumba gaggadde kwegamba abasajja bakolera ddala ssente zaabwe ne ziwera wamma ne batuula eno tuli eno bunyonyi bwokka bw'owulira empewo ennungi muganda wange tulina okukola era nga nnyongera okutegeeza abakyala mwenna abali mu nsi ez'enjawulo South Africa, Oman, Middle East mwenna, Dubai, Oman, Qatar, abali South Africa, abali Kenya, abatulabira gundi Tanzania, namwe abatulabira UK mu America n'ensi endala nti mugamba muti obulamu bugamba buti Alan Cruz gemanya Mr. Handsome amba ntuuse bulungi nnyo and of course Devotion Matovu camera abeerako bulungi nnyo Ibra Two Bros naye abeerawo sayidi eringa ekintu akikwasaganya bulungi nnyo ku nkataawo ntudde kumpi n'omwami ono agenda kuba atubuulira amannya ge naye nga kye tuyinza omujjukirako nti yakoze concert ku NBS TV yabadde yamanyo live concert and buli omu n'agamba omwami ono yaani omwami yatabudde social media abantu babadde balinze lugambo bagenze okulaba omwami atubaako concert abantu nga tebaterera omwami yaani bannange eyo concert yalibadde nga kamiliyoni yagikola blood abasajja bakolamu abasajja bakolera ddala bayita JK Music GK music wetuli olunaku olwaleero otherwise for now okalabye anti bino nagamba obulamu wabutereezezza nnyo ate kankubuulire gwe ogenda nyumirwa nnyo kino ekisaawe ky'okuyimba alanga ku NBS awo sooka otubuulire abantu sooka obabuuzeeko n'oluvannyuma tugende mu maaso n'interview yaffe olunaku olwaleero mbalamusizza nnyo nze amannya nze Gabriel K nga ndi muyimbi naye nga okuyimba ko nkukola nga what do you call a side business like hobby. It's a hobby, it's a passion on the side naye nga daytime job yange ndi musuubuzi nkola bya advertising bwebityo tuli na musuubuzi wewakisekka wowino I mean advertising branding, advertising, billboards, things like that. Company yobagita batya? Brand active. Okay. Yeah. Mwakakole mwe mukoze ku billboards ze tulaba ku luguudo ki? Mukoze billboard ki? Omuntu zayinza okutandika okutrusting anaga ekyo my own stuff, my own music. Okay. So actually people were singing them agamba no Omuyimbi ani ono apangisa billboards. No, they are my own billboards. Okay. We have big clients. I think we're the biggest suppliers for East African breweries, for example. Wow. MTN fabasinga bande byabwe. Okay. Bebo. Muri mu Kampala wano oba nebweru. Yes, we are natandikira wano. I've been running this business for 14 years. Wow. In Uganda? In 14 years, actually came to about 16. Wow. So then I opened a branch in Tanzania which has been on since 2010. Kenya najigulawo nete byagenda bulungi. Jeri naye tekola sente eri awo nga address. Burundi is okay. Basically, COVID yaletamu obuzibuzibu, but basically now I can send to Uganda ne Tanzania zezinamu omulamwa. Oli musajja mukozi wa business wa ddala. Wow. Music just gubeera muzannyo gwembeeramu. Onyumirwa bunyumirwa. Nyumira bunyumirwa. Tunakulabako mu maaso awo nga gwaleeta abayimbi abanene Kampala wano Chris Brown bikyabo abo. Simanyi nti nali sikirowoozangako. So I don't know what it takes to bring them, so sijja kulimba sina kiteeka. Maybe you never know, but I've not thought about it. Sina kirowoozaako. Okay. Right now the music mbadde neerowoozaako ng'omuntu nga nze ngenda n'ennyimba ebyange n'ennyumirwa, but ekingenze nkiyingiramu kati nga ntandise kuyiga ebintu ntandise biga kulaba engeri ba promoter gye bakolamu kulaba engeri abantu gye bakolamu sente music banze sayingira kukola sente
kati oba oli awo n'okola akale bagamba naye kagulu bakuwaddemu ssente n'ogamba kyogamba kano kengoza bayinza okukuwamu ssente oli nagamba nti ye so ngenda mbiyiga so I cannot say never neki katulabe katambule mpola mpola. Billboard zino omuntu abantu nkiwa bannayuganda ababiraba bulabi abamu baziyitako buyisi n'alabako ekifaananyi oba kya Cindy oba kya Gabriel n'agamba bugambi oyo bataddeko business ya Billboard eno tusooka tuginnyonnyola omuntu asooka agitegeere. Billboard eringa enju oba opangisa tutandikire ku ground omuntu agitandika atya? Billboard yanga bw'okiraba kipande kiri awo oli ataddeko advertisement ye kale ekipande ekyo kigendako kitya kirina emitendera 3 oba 4. First of all olaba ekifo ky'oyagadde kyolowooza nti kirina traffic omungi oba kirina abanaakiraba kale ekifo ekyo kirina landlord nanyini ttaka oba kiri mu council city sometimes there's a road reserve nga ya council yekka oba ya UNRA so bwe kibeera ne landlord n'otukulira landlord n'omugamba kyakuteekawo n'ekipande n'akuwa olukusa n'omusasula n'ogenda mu city council naye n'osabayo olukusa kuba city council ayo clearing so basically you're dealing with the landlord the city council sometimes wabeerawo ne UNRA kuba sometimes oyinza okusanga nga ettaka weeriri naye nga ekipande era kiri mu UNRA area so yes bwe bakuwa olukusa otandika kusasula you pay them per year annual fees like license fees then osooka okizimba nga omaze okusasula ssente ezo osasula wootadde wokka ekipande kyo license basically ebeera for that particular sport nti singa amantadde wano ekipande Billboard nti nchoga tukosa olulimi lwa bulijjo mutwana antegeera ntadde wano ekipande ezo Billboard n'engiteeka wano ekiddako n'engiteeka wano kino nkisasula lwakyo nekino nsasula lwakyo yes kuba kati bannannyini bifo banjawulo kuba kino bwe mba kitaddeko amwoca kiri n'engiteeka ekabalagala mba nkolegana ne for example mba nkolegana ne divisions ate kale ekyekamwoca yinza okuba nga ndi mu Kampala Central eyo division endala bwe ngenda side z'ekabalagala ate ne ngenda Makindye division ate era n'osanga ng'oli mu landlords ab'enjawulo so yeah you pay for each differently but as a company operating you still pay a license fee for the business general license fee for the business to the city council here or to even other city councils or town councils. Mulondera ba clients abantu abokubeera ku billboards. Billboards ziba zange. No anti ngamba MTN ngabo tugambye nti zaba nonya bwenkiteekayo nenonya client nemugamba nyine ekipande kyange wekiti wano do you think it would work for you basically the normal business kiringa bwobeera n'amayumba either oyinza okunoonya abagayingiramu oba bakunoonya anti kyengamba let's give an example of companies ezikuwagira like MTN nti okay billboard yo girina weeri eri empty space weeri MTN gwagirondera omuwala no. ali ku billboard gwe tuba tulaba the content on the advertisement ekibeera ku advertisement companies babyekolera normally they use advertising agencies kati advertising agency enjawulo gyebeera naffe nti ffe just twala final product kati advertising agency atuula n'akola plan ya client n'akola plan ya obulango obunaagenda ku radio obunaagenda ku TV mu newspaper obunaagenda ku bipande n'abudesigninga client n'amuwa clear kuba omuntu ayinza okukubira esimu manya eno kyano kabula mawanga omuntu ayinza okukubira esimu n'agamba Gabriel nze ndi modo njagala beera ku kipande okay bakikola nnyo naye era obalagirira nti oba wa direction where to go they can either go to the advertising agencies ezo or to the companies that supply advertising agencies with models bakali modeling agencies or bazita chi bana abakuba ebifaananyi by'aba models nababeera ne profiles aba models those are also independent kati advertising agency egendayo nemugamba njagala models kati basically you can either deal with the advertising agency directly or the modeling agency. Abantu bebuuza ekibuuzo kituufu tukusanze. Abantu bebuuza ekibuuzo obeera mu motoka yo n'olaba ekipande ekya Christmas nga kikyali ku billboard. N'ogamba bano abateekayo billboard bano tebamanyi nti Christmas yaggwako. Kiba kitya contract ebeeta biba mu contract oba gajjava oluusi bwa company yennyini eranga oba naawe nannyini kipande. Kuba kati oli bw'aba yakuwa campaign mu Christmas neggwako bw'okirekayo ng'oli mu June kiba kiraga nti tolina ba client balala company yo yaddiba
kubanga wakirekayo kikolayo kinga kiranga Christmas ate nga ne Easter yayitawo. So basically kiringa okugamba nti nafuna omupangisa mu nju takyansasula naye namulekamu. Kiba kitegeeza nti sina bapangisa balala banayingira enju nemulekamu bulesi. So kati noli client bwembeera ne brand yange eranga Christmas nezituuka mu April nga nkyalanga Christmas kiba kiraga nti abantu bengezaako okutagetinga nsiri wavunaanyizibwa nange ng'omuntu. So it happens two ways nti bali contract yaggwako oli n'atamuggyako. Actually that's it. Or sometimes their clients nga ekipande ayinza okipangisa mwaka mulamba naye nga campaign ajazikyusa during the year. Awo wenkubuuliza business eno omuntu atulaba essaawa zino eyingiribwa n'owe miliyoni 2. Nze ndowooza buli business eyinza okuyinga ne ssente z'olina naye mbutuufu mbasagala kumalamu bantu maanyi naye nga yo teri cheap. Why I'm saying this, kanku example ekitone ennyo kati landlord mu Kampala okuteeka ekipande awantu buli mwaka ekitone ennyo buli mwaka zayinza okukujja mu miliyoni nga 5 just okukiteeka just landlord nga tonayogera ne city council. Kati bwetuga mu city council bali miliyoni nga 2.5 landlord asaba emitwalo emeka miliyoni nga 5 okuteeka ekipande omwaka mu ttaka lye omwaka mu ttaka lye. So then ogendeko wa city council nabo basasule. So olaba nti bw'oba otandika ne miliyoni emu oyinza obutasobola kiba kizibu. Kati nze we natandikira ekyatuyamba some of us nze we natandikira business eno early 2000s no mid 2000s clients basasulanga nnyo upfront. Kale wembeera ne contract y'omwaka client nga ayinza okumpa 50%. Kaze 50% ezo zantuusa we zintuusa nenyongeramu akatonotono omulimu nengumaliriza. Kati okusanga aba client abakuwa sente upfront kizibu. Kyobalaba business efuuse nzibu okutandika kuba kati client sente bazeekwata basooka ne bagamba sooka okiteekayo nkusasule ate ne wamala okiteekayo n'ozitambulira sente n'ozitambulira emyezi n'emyezi nga tebakusasula. So naye ng'agenda kukusasula agenda kukusasula ate oluusi biba byakusika mugwa oluusi mwesanga ne mu kkooti kuba kati waliwo be tuli nabo mu zikkooti abapangisa ebipande byaffe ne batatusasula. Tiba tetwagala kulaga to go in that direction naye oluusi ate kikuyitirirako nekigenda myezi 6 mwaka mulambo olita kusasudde otandika okuba nti ate nagamba nti ate sirina ssente you know tenga mwasayininga enda so bibaamu ebyo butasasula naye business zonna bwezitobwe. Abasuubuzi baffe abawansi wali eri mwowina ab'omwaka edi abaawaabo batya billboards zino bagamba za bbeeyi. Gwe ngaali mu bizinensi eno omuntu yeetaaga ssente mmeka okulangira bizinensi yo ku billboard kubanga ye omusuubuzi oba asala enviiri oba atunda engoye yandijjagadde naye okulangira ku billboard. Ebigambo by'abantu eno wansi eno biba bingi. Billboard ya bbeeyi nafe abali ku TV oli agamba TV ya bbeeyi radio ya bbeeyi naye nga tebamwawulidde. Kibalaga abantu kyekyo naye nga naffe tuli tunanya nti tetwemaketinze bulungi balaga nti bagisobola. Bali olaba billboard eyo nyinza okuba njagala miliyoni 2 buli mwezi 2 kitundu naye ne bwotwala side emu miliyoni emu kale omusuubuzi w'omukikubo miliyoni emu side emu aba agisobola kuba kati oluusi guba na musaala gw'omukozi ali awo mu dduuka oba omukozi olwo omulangira bbanga ki kati ziba za mwezi miliyoni emu naye nga ffe ekitono nnyo tuba twagala okumeetinga emyezi 3 akiri naye normally twagala otwale both faces naye bwe kiba kiganye nnyo nga tuteesa face kyotegeeza side oli bw'avuga n'akuyitako side eno bw'ayitawo n'adda side eno aba akulaba. Yes, so oyinza okusalawo n'otwala face eno oba n'otwala face eyo naye bitutawanya nnyo kati n'otunda face eno ate eri n'ebisigala nga teriiko so oluusi twagala ogitwale yonna oteeke eno oteeke n'eri. Face eno ya miliyoni emu face eno ya miliyoni emu ze miliyoni 2 omuntu aba yeetaaga nnyo kati kyenjogereramu. Of course also it depends kidependinga ku size ya billboard. Luguudo ki onteeka ku luguudo ki zina sizes zina location kwa billboard gentadde wali ku Kampala road sente zezimu zonosasula nga billboard gentadde kangambe ekiwaatule because of abantu obemubende abantu abagira abanjiko Kampala road okusinga abagira bekiwaatule. So bwemba Kampala road nange mba neeramula
ate ne state council bwekyo bwekkola emanya woli ne kusaba nnyingi ne landlord o Kampala road zakusaba bwoba kitakangamba okitale ku kizimbe zimu zibeera ku kizimbe waggulu wezi sente zanakujjako sizimu landlord aliyewe yogereza nakujjako. Wow. Yeah, so those are the dynamics of billboards. Business ya billboard mukola lozi. Billboard ya ngojeko gamba nti teyasasudde teyakoze eki billboard zino. Teri billboard jotakola mu loss. I mean teri business jotakola mu loss. Kangambe nyizo okujja nendeka ekipande kati nga ku Jinja Road yawo. Kipande kyogera miliyoni nga nkaaga wakizima n'okiteekayo. Kati mbana akakiteekayo wente. Because of incompetence y'abantu in some companies or organizations tebakugamba nti ko bagenda kuligazi or something like that. Ne baja ne bagamba kati no master plan from Ntinda to from Nakawa to Ntinda tubadde tugaziye ku kijeo. Bakusasudde. You've sunk in money in putting up the foundation kipande kyambuse kati bagambye kijeo. Bakusasula. Bw'obanga oyagala kusika migwano ogenda mu kooti bayinza okukusasula biruwaawo bimanyi bitawaanya. Abamu basasula abamu contractor jabuzi nagamba kijeo, and it happened to us for example linekuba eriva ku mukwano lye bakolako flyover najja ebipande nga bisatu. Okay, kati abaroko ne batutuukirira nti tubijjewo ne tugamba mwino tusasula ate ne bagenda mu kanso ne tugamba ntegereka naye affe nti bwe tugamba nti mubijjawo tugamba what's going on here anyway. Clients abalangiddeko abaliko nga contract ekyaliko omuzaawa. That's a problem. Kaloyinza okusanga client yakusasula sente ze kati okijjeeyo. So either ogenda mudiza sente ze oba omwe location endala bw'abeera accommodative nga they understand ojja bwa location endala or you're going to have to refund their money ate nga wazirya dda. So those are the sort of losses that can come in the business, but largely it's an okay business. Celebrity track and of course Kwoli program yoraleero I believe elabibwa nnyo ba business people gwayagalo ayinawo sente zo kale eziweramu naye ng'oyandiyagadde okukola business enzitokokko omuntu singa abayingidde business eno as we are wrapping up omuntu singa abayingidde business eno asuubira amagoba mugakola mutya then oyina kuba na office oyina kubanga tekyetaaga office. Omulembe gwa office ndowooza gugenze guggwawo nze bwenda bwe kiraga tonsanze waka ndi waka ntudde nayo business etambula. Of course nina abakozi bali mu office but I can work from anywhere kasite essimu yajja ene essimu eno office number email zijja n'oziddamu. If I want to approve a payment nyinza nojja approving online wano bank ne muwa sente ze mobile money n'ensindika obusente bwe nyinza okuweereza ne weba state council somewhere nenjiweereza sente zaayo on mobile money. So office so zigenze zikendera but generally business eno it is about people, relationship yo n'abantu kuba kizibu nnyo ogamba nti client avudde mu office ye azze mu office yaffe oba abanoonya nayo ki because normally ekyayagala okulanda ekipande kye kiri ku kubo kyayagala kyokka kale ekitundu bale kyakiweereza mu kitaddeyo bw'akiraba that's okay omusindikira invoice yo n'akusasula. Nga bwe tugenda ku by'abayimbi tunaatera ogenda mu bayimbi omuyimbi ayagala business kuba gwe tukulaba olina billboards ezizo zeweteekako kuba gwe nanyini business kati eri bayimbi banno bayimbi baffe ab'e Uganda sooka obatangaaze ensonga kuba kati oyinza okuba gosootuwa light esingako lwaki omuyimbi yandyerangidde ku billboard nga talinayo concert? That's a big question kuba ze kyeŋŋamba nti kiringa okugamba nti MTN eyinza okuteekako wali ekirango negamba MTN simanya bakosa tagline these days everywhere you go tekugambye gula kasimu tegambye ki just etaddeko everywhere you go just for you to have it in mind that there's a brand called MTN, there's a brand called Coca-Cola, Pepsi-Cola, that's called a generic advert ebeeranga ebegamba nga bugamba general kulaga bulazi nti waliwo company ntinze nkwata mama Brighton ne mussa ku billboard yawo nga just yali mama Brighton telaze oba ina episode kijagenda okuzanya naye abantu abadde batamanyi mama Brighton ne batandika okwewunya no mama Brighton yani.
so nabamanyi nasigala nga kiyingira mu bwongo bwabwe nti Mama Brighton. So kiba psychological having a brand ngeri muntu ekuyingira. Kati nganze yali atandika obutandisi kyali kiri very important okweteekako abantu badala okubuuza naye ono yani. Ono international artist ajja kukola concert wano. Kubanjira be bugolo byawo. Yeah, naye bugolo najijjawo. Manyi kyajja okukola neteekako nga sirina client. Bwe nfuna client nga nejjako. So it's a business. It's a business. Siyinza kubeerawo nga nzanyira mu ssente nga neetaddeko. Of course, I want eventually to my brand. Wetaaga abakozi bameka mu business ene ya Billboard? It depends how big your company is. But all I know is that nga we ngambye ekyangu ennyo omuntu okutegera business eno gitwale kiringa bw'obeera n'enju. Osobola okubeera ne Billboard emu. Nsobola okukolayo Billboard yange emu nga gyembeerako. Yes, of course. Bali Billboard emu bw'ebeekwa miliyoni zo 2.3 omwezi. Si miliyoni nga 3.6 omwaka. Bameka abazikola mu. Ekitegeeza bwe nsondayo miliyoni zange 5 n'engula ekifo. Nayo gizimba, by the time you're done with it ng'ogizimbye etuuse weetuuka gibalire ndo ojja kubeera miliyoni nga 6-7 ng'omaze kiteekayo kyambuse. Ate awo obadde totubuulire tuba tuzzaamu amaanyi nga tumanyi tugenda kukwata miliyoni zange ne divorce 5. Ezo zibadde za kusasula landlord city councils. Kati waliwo okuzimba ekipande ekyo. Ebyo ebyuma byolaba mild steel plates ezo zi very expensive. Expense y'okuzimba ekintu. Ani akola ekintu ekyo? They are engineering companies. Nze sibyekolera just. Ziri wano Uganda? Yeah. N'abaana b'ekatto abamu tubakozesa. Kasita tumanya nti drawings zange mbeera ne drawings za engineer. Kasita agenda ku my specifications nkimuwa. Business y'abagagga. Abaavu tusigale mu ndiboota zaffe tusale endiboota wamma. Otandika mpola mpola. Kwali waliwo n'obuno obupande obutono bw'olabanga ku miti gy'amasannyalaze ku street poles. Waliwo buno bwenda bakugundi wano. Kati n'obwo omuntu ayinza okutandikira. Otandikira ku obwo kuba kati obwo bwo ka framework tekali expensive. Oyinza okutandikira ku obwo. City council n'ogisasula ezaayo zeyagala n'oteekako ba client. Kati ng'ojja accumulating capital nga bw'ogaziya ekintu. Ekibuzo ekisemba malirize tudde ku kuyimba. Waliwo bano abatambula ne poster. Ne basanga billboard zammwe ng'atambula ne poster katugenda mu byabufuzi. Ogenda sanga billboard yo nga wagitimbyeko poster nga tesigo wagitaddeko osange concert y'omuyimbi nga bataddeko client wo poster. How do you handle that? Naye bakenderamu omuzoogo naye toyinza byewala. City council yabafayininga n'obafayininga. Efayininga ani? Abo ababitaddeko. Kuba kati license. Efayininga muyimbi oba politician. Muyimbi oba politician. Abakitaddeko illegally. Kuba billboard yange, I mean I pay council for that sport. Naye nga bano abaposta bajja kino ne babiteekako toyinza beewala era tuddamu ne tulongoosa ne mubirekayo election bwe zigwa ne mubijjayo kizibu ba controlling kuba bangi they are too many. Wow. Yeah. Gabriel gwe tuyina mu kizimba olunaku olwaleero and of course tuli eno mu maka ge nabagambye embeera yo nnungi ebyaddala. Gabriel omuntu yandyabuze ekibuuzo kimu. Omusajja alina kampuni ya Billboard alina ssente. Ki ekimuleeta mu muziki okuyiriba? Okufuuka omudongo. Ani akuleeta mu muziki okuyiriba era omuziki ogwagaza ki? Okufuuka omudongo kinsesa whenever people use that word but okufuuka omudongo is enjoying life. Basically nyimirwa obulamu bwange. Naye nayimbako nga sinakola. Kubanga nze nayimbanga mu budde bw'aba Chameleon, Baby Cool, Bobby Wine, Juliana, Irene Namubiru. Twayinanga a very popular night awo mu 2000s ku Sabrina's Pub. Twakolanga karaoke. That night most of the stars you see, celebrities you see today used to sing there. It was just karaoke. DV8. Waliwo mbisala bya Sabrina's? Yes. I was among the guys who would sing a lot in those nights in Sabrina's. Shagaza ye Chameleon bwakulaba teyewuunya. But they are my friends from long ago. Sure. Yeah. Juliana, Irene. They are my friends from long ago. Baby Cool, all of them are my friends from long ago. No. But they were lwakuba tebyali mu ssente, that's a fact. And at that time I was at university. Nali nkola ku TV, I was a TV presenter and so I was Which TV? At WBS TV. Nakolerako ku WBS. And I was a producer of programs, I was a presenter as well. Presenting a program to WBS.
nyingi. But as there's a program called Showtime Magazine. I was one of the producers. Okay. There's a program called African Rhythms. I was the producer. Jam Agenda was part of the team. At that time it was done by Colin Serubiri, Kazora. Struck your programs and the areas again I'm fielding and never producing got filming bands and all that. So you them with passion, yeah. I've been in arts with love for it. So nali nsoma nenga music mutufu temwali sente nabo banyine bajja kugamba ba chameleon era bakiremeramu because they loved it. And they loved it so deeply. Never chiremeramu naye omuntu ye abangi bakivaamu at that time. Wow. Yeah, so many talented guys I know, ba Chizo, ba Ghetto Fabulous. There are quite a number of big names I know who are Michael Chris. Yeah, Michael Chris. Michael Chris, the UK cat, he's a pastor, he's a good friend. When he comes, he's always with me here. Now, the thing is, these were very talented people, extremely talented. Michael Chris, I think he's my friend. He's my friend. Exactly. Yeah. My God, this guy. So yeah, they were very talented people. There was no money, and I had to complete school. I was at university. So I'm university. Then music So recently, I recently why. My life generating ngasira ndinesanyu lyange ng'omuntu bintu byenkola nga just kira kumacha genda mu office komawo genda mu office komawo nga senyumirwa bulamu ngamba God gave me a talent ya music kanzireyo mu studio. So then I went back to studio and then kukola mpola. So it's now 2 years that I've been taking it seriously. Tulaba wamma kati there I think Ugandans will start knowing ti omuntu ono tavudde from nowhere. Abantu bali bamanyi ovudde oba UK oba US sente zo zikuluma zikusiiwa n'otula mu ndongo. Omuntu senga oba muwa memories ezimukuze mwalina ku Sabrinas ne ba Juliana, Irene Nyamubiru, ba Chameleon. Abiki byo bimu ku byosobola onyumya one of those days omuntu n'agamba I remember Gabriel now. Sirowooza abaaliwo be bayinza okunzijukira babeerangayo nayimbanga nnyo Lionel Richie Benon, Lionel Richie twayimbanga those Christmas season wabeerawo competitions where I would compete to have one of the best singers of the Hope Mokasa nanyine kifuna atuwayo obusente obulabo, but it was I don't know whether there's anything in particular that I can mention, but all I know is for me. Sing for us one of your best from Lionel Richie. I've been alone with you inside my mind, and in my dreams I kiss your lips 1,000 times. Yeah, so naimbanga those ballads, but actually, original songs were not even there then. I remember the Millennium song, Yawa Juliana, and that whole group was one of the first original songs that I can think of. Walimu? In terms of no Salimu, but that time I was in TV. But those are one of the original, at least. Millennium, Uganda. Okay, when I'm original songs, Sagala Gamante were original songs. I mean, but in terms of modernizing soul, R&B, Steve Jean. Yeah, but Steve Jean. But okay, opening up studios. Perfect Generation, yeah, Millennium song, eventually later, but Morris Kia ne ne okuyimba kwa abana bayimbanga. I don't know, so many names disappear. Titan Takubaliwa. Those are names I remember. Awesome voices. Waliwo omulala yakomyewo recently ne mulabanga Katamba, Henry Katamba, UK. Amazing singer. UK best artist. Yeah. Amazing singer. These are the guys who are there then, but who I used to love so much. So I was happy to see Henry Katamba come back and sing. Yeah. Did Henry Katamba inspire in any way? And you're like, you know what, guys, I need to come back in this. Not really. He was there in my time. I mean, we are in Biranga. Najarabura. Inspiration yanga wengambi has not been about anybody. Inspiration for me has been God yakuwech Tony. Why are you sitting on it? So nengamba kanveyo mu Kamoli ndaba abana bayimba nange nyimbe. Ate kyasinga okunkwatako ennyo. Kankuwulira ekituufu. My biggest the biggest musician I loved vocally was Radio. Radio Najafa, and I'd been with him like the previous weekend. Nalina yao Cayenne is very nearby here. Bukoto one. Yeah.
naye nga kyankwatako nnyo ne ngamba if this guy goes music waffe badde ne vocalist who's a clear vocalist for me yali radio Karim Sava a few names I can pick out ne ngamba kanveeyo nange nnyimbe kwa radio agenze let me come and represent so I hope I don't disappoint his memory but yes he's one of the inspirations I can say he inspired me to say radio agenze kanzi let me just come out and sing as well. Okay. Yeah. So abantu bakulaba otimba ennyimba zo ku Billboard olanga ennyimba ku NBS ku TV abantu bakulaba nga promotion mungi nnyo naye ng'ate beebuuliza afuniramu wa ku shows tebakulaba ogenda kuyiriba stage bampe kazindaalo nnyimbeemu tetukulaba backstage toyinza genda ku shows nga tebakumanyi so basically kati kyobadde ogamba abantu bakulaba that was the intention bakulabe brand bagiyige bamanyi ono yaani kikyasobola okukolawo so concert gye nakozeewo nsuubira nti waliwo kati abaalabyeyo nti ono ayinza okuba asobola nze bwe ndowooza kuba feedback kye nalabye ku social media and other platforms and a few promoters who have called me they seem to have loved what I did so kintu bakyagadde kiba kitegeeza nti kati ntuuse ku level weyinza okugenda kaŋŋambe Swangs Avenue eyinza okubeera ne Roast and Rhyme oba waliwo show gye baleeta ne mbagamba mumpeeyo nnyimbemuko kati bayinza okuwuliriza but before they know you they won't listen to you wekityo bwe kiri so nali nina okupushinga brand bagimanye bamanya okumanya brand babuuze brand eno ekola ki banoonye ku music wange kati abamu bamunoonya ku YouTube kye ne bamuwuliriza naye nga wa kizungu nnyo something like that naye concert eno nagamba kanjiteekeyo and I actually prove to people that I can sing because oluusi bw'ogenda n'okola ne bakunoonya ku YouTube online they are listening to studio produced content not live singing kati eno twakola live singing ate live singing nga sometimes people do semi live ne bakwata track y'omu studio ne bagituuzaayo wansi then ne bongeramu bits entonotono awo mu stage ne band neebeerawo nga naye eyongeramu n'ekino kyali kya band pure nga temuli tracks at all so nagamba kankikole in fact bas proposing atukole semi live ne bagamba nedda let me show the Ugandan audience that I can actually sing and I think it came out very well so right now I think if anyone wanted me on their concert I would not disappoint yeah I would deliver what you hear me do on radio or whatever I would deliver it so in short yes neeranga nnyo okulaba nti brand yange etambula abantu bagimanya then eventually batandika okumanya content kati ntuse ku kiseera wenjagala kati bamanye content gwe mbadde naye initially nali njagala bamanye omuntu kati njagala bamanye kiki kyendeeta what do I have in terms of music so that's why I was not pushing songs so ayinza okukubuuza tumumanyi naye alina luyimba ki so badde tebazimanyi kuba mbadde sizipushinga mbadde mpushinga brand GK Music Gabriel okay so now it's time for them to start listening to what I have to offer and I hope they kansubire bajja byagala trend kijogezaako okusettinga music industry kyoyagala oleeta ekipya is there anything I'm living my life the way I know it best I'm a marketer manyi okwemarketinga ebintu brands keberekana kanga njagala kukatunda manye engeri gye nyinza okukatundamu so ndoza bwengezaako okukola ne brand wa music wange so ngezaako ndoza kati ndoza bwogamba trend ndoza trend yandiba nti omuyimbi okwemanya nti si ye nga ye erinnya lye naye yeetwale nga product nga brand kumanya nti bwembeera muyimbi Gabriel okay abantu bantunuulire nga product gy'oyinza okugula not ng'omuntu gw'oyinza okwagala obwagazi kati bwe mba nkoze akasweta kange kano nentekako Gabriel konookagala n'okagula n'ompaamu ku ssente so you brand yourself to be like a company kalinga bwakwata product Pepsi Cola wa Coca-Cola nekwata product negamba kati tulina Mirinda Fruit ne bamupushinga kati njagala omuyimbi naye yepushinga nga bwolaba engeri gye bapushinga product yeyo you give yourself value nti omuntu ayinza okuteeka mu ssente in terms of quality in terms of exposure ate tokola bintu just kola linnya lya mangu aliddukira mangu ekintu watukolere ku TV kyasanyusiza abantu bangi should we think nti ojja kujja otukolere ne concert endala oba ogikube ku Serena oba ku Sheraton oba ku Africana mu kifo kyonna wego tuweeyo concert bwekyo saagala kwewaga nga bukyali all those things would depend on research to know that what I know the product gye nnina I can do a concert, a wonderful concert for people ne banyumirwa
naye abantu bo gye bali abakkiririza mu kintu kyange yet nga baweze. So I cannot sagala kwewa what do you call it, kwewa wings, kuba bayinja sagala kwewa mayinja nga sina kakasa nti abantu gye bali kintu bakyagadde ale bayinza okumpagira kyemmanyi mbalaba gye bali. But ekintu kya social media compared to the reality can also be different. So nja kitambuza mpola mpola, then based on research as well tujja kutuukayo kuba what I know is I have a good product. So there's no reason why they won't like it. So tujja kutuukayo. JK Music Chibina cha is it a label? GK Music is actually my name, Gabriel Kakuru. Kakuru is linga bogamba waswa ndi mulongo. So Kato Kakuru. So it's a company which manages me, but it's my name. So bwemba nkola business nawe. Is it a registered company? Yes, it is registered. Bwemba nkola deal nawe ntugenda sponsoring a program yo, it will be GK Music, not Gabriel K. More invoices, paperwork moving and stuff. So in a way, yeah, it's a label, it's a company, it's a label, and I hope in future I can work with some artists. Nja kukwata yo kubana bwembanso bwemba nfunyemu time kubanga engeri time nenga yo sente weri nakyo mukifune bulungi bwaba afunyemu time naye nga zo sente z'okumanejinga omuyimbi omuyimbi alina okuleeta sente toyinza kuteeka kati omuyimbi ajjanga alina talent eddoboozi nga weri naye nga akasente tayina. Yeah, but ekizibu nti honestly speaking, the way I run a company business on a normal day, then nteka n'obudde bwa music wange. Ate nze mbasagala kukwata ku kintu nga si kibeere mu personal mwemba nfunye omuyimbi ne mbeerako nga nze kennyini si kumuwa bwe muntu nti omuyimbi mumutwale mu studio mumukolere, mba njagala kubeera involved. So in future I think I will be able to do that. But for now kansooke nzimba ekyange mpola mpola. Temunkubira amasimu njagala managing sinatuukawo mumpe kuvudde nsooke nkole ekyange kinywere bulungi then tuwogere. So yeah, nenga GK Music weeraga njagala ebeere company ng'erina merchandising items, managing music business related things, even selling stuff related to music, all the music ideas you can imagine that a music company can do is where I want it to go. Omuyimbi omuto agenda okuyimba enkya yeebuuza afuniramu wa mu iTunes tukola nnyo ng'olanga find my songs iTunes, Spotify, biki ebyo byonna byonna mufuniramu wa era omuntu yali ewuunyiza kati nga gwe omuyimbi kati katugambe wakaddamu okutandika okuyimba ani agula ennyimba? Ennyimba ezo honestly tebazigula okuziteekayo oluusi kuba Chito kwejalabya kuba masapi wachi I don't know what you call it, but largely abantu bagula. So in those online platforms just kulaga how serious you are as a musician. Oziteeka using distribution companies ne baziteekayo abayina amanya amanene bakola abantu bazidownloadinga oli bwa downloadinga buliyimba yina $0.9 let's say ku iTunes naye abantu batukira ku downloadinga oluyimba lwo oba wamaanyi ate nga bakwagala nnyo kubanga oluyimba olwo lwangu era kyangu nnyo okulufuna for free online. Kizibu nnyo obutafuna luyimba lwoyagala online, kizibu nnyo. So abantu okutandika okulusasulira abanga afaaniwo nga mu butuufu akwagala n'omutima gwonna n'agamba akangule album yono. So mbalinamu abagula ezange either they know me personally banjagala oba ng'oli music ye amufiinyize n'agamba ono artist kamuwagire. So the future is not very good for online music. Kuba music mwangu nnyo okufuna for free. Mwangu nnyo era people are going to have to work to make money. Sene bagenda zikolanga mu endorsements. Kati nga bw'olaba Wiki Band engeri gyalimu advertisements za insurance company. That's how musicians are going to make money. Oba neŋŋamba nti kati company eno ekola amazzi nga banalabe Spice Diana ne bakuteekako ne bakusasula sente to use your image. Those are the avenues managers are going to have to start thinking okukolera abayimbi sente. Naye okutunda music kijja kuba kizibu. Copyright law ne babagiteekako omuntu still okufuna music wa bwereere kyangu nnyo nnyo nnyo. So engeri y'abajimbi gye balina okukolamu sente managers balina okubeera innovative nnyo. Mostly oba branding and they become nga bwengambe babeerenga company. Bwentunula erinnya Spice Diana, Jose Chameleon mba ntunulira company not Jose as an individual. So bwemba ndowooza ku Jose ngamba no Jose ngenda kukolegana naye ntya mba nkoleza kukolegana naye nga company. Ne mpita Jose ngamba Jose njagala
kutunda ngatto eno ntekeko erinnya lyo nti yes kati tugenda kukola tutya shares 80% 20%. That's how musicians should brand themselves, and companies, they should jump on companies to make companies push their products using their fame and numbers. So they have got to think that way. Nayo kutunda music, kutunda music nga kigenda kuggwawo. So the other way to make money is going to remain in concerts. So how many concerts are you going to do a year? Not many. It's only the big names that will do the concerts and make big money. But even then the concert is no ziraba. Bagera ne bajuzza stadium bichi. But the expenses are high. The profit margin is ziri awo nze bwe ndowooza. Kwagenda nenda ba ticket collection oli asabye omutwale 2 n'otunula cricket oval n'ogamba ssente ono zaasabye ne organizers. So I think really the branding is going to have to be where you make money, and merchandising, concerts yes, but for the big names. Kati obadde ombuuliza ku mwana omuto ayagala okiyingira. Sooka osome ebitabo ebyo, nze nkubuulidde tokipapira music ono abuzaabuza abaana ne balowooza nti byangu. Abamu baagala kubeera popular, oyinza okubeera famous ku kaalo kwawo oba ne bakumanya ne ku TV naye nga osula toyina kyolidde ewaka. Fame eno teleeta ssente. Okufuna hit tekireeta ssente nakyo. Era ndowooza omanyi abaana bangi abakoze hit wano naye era omusanga ali ku kaboda adduka nga nakugamba ne bw'omusanga n'agamba mpaayawo ka 10 ngulirawo ka bbiya. So it's something important that osigala olina engeri gy'okolamu okole foundation, era abaana bato abakyali mu ssomero sigala nga osoma ofune engeri gy'okimaliriza. Music mukole naye mukole nga part time for now. Otuuke ekiseera omanyi nti kati olina ka income okwata ku kasente akawerako, then omuteeke music ng'olina w'osinziira. Okay. Abantu bakuwulira oyimba nnyo ennyimba z'omukwano. Omukwano guno kitegeeza ogumanyi nnyo. Olina famire jange oba omukwano waguyitamu mu mirundi mingi. Okay. Famire nzirina bambi. Nina obwana bwange busatu mbagala nnyo. Balenzi bawala? 2 girls and 1 boy. Wow. Yeah. Tebayinza butasanyuka bana abaana. Nga bali eno nature music tebakimanyi era ngezaako kikweka. Are you sure? Abana tebamanyi nti oli muyimbi. Bakyali bato saagala babeere. Manyi music ono kankubulira ekituufu. Music ono industry eno yagenda nemufuula image gye baasooka kuwa music bamufuula nti waabayaayi. That's the problem. So music yabeeranga music nga bagamba oyo muyaayi. That's why I am sort of glad that I've come out from the corporate world nengamba kanyimbe. So n'abalala bali mu corporate world abandaba nga mulina ebitone byammwe muveeyo tubikole. Ono music si waabayaayi, music wa muntu ayagala okuyimba. That's it. Bw'otuuka Monday nga weesala essuuti yo? Yeah, olweggulo abamu mugenze mu gym kyobalaba ekibuto kifuze kibuto nange n'ogendako mu gym. Anyway, so the thing is bw'otuuka olweggulo abamu bagenze mu gym nze nyinza okugendako mu studio nenkola ekintu kyange. Abamu bagenze mu golf club nze ngenzeeko mu studio nenkola ekintu kyange. So basically it's an extracurricular activity for me. But the reception gye nfunye abantu engeri gye bakyagadde ndowoozezza owaayi oba bya business mbiveeko nyimbire ddala. Oli musajja mulungi ate ogambye olina ne famire. Omuntu yandyebuuzizza are you single? Osobola okuba single dad. Otugambye olina abaana. Are you single? Abaana bawala abanoonya bakweyunire oba kiri kitya? Sina wankiyite ntya. Otiddemu? Sitiddeemu bino ebintu tubyogera naye. Nze ndi bulungi engeri gyenemu. Ngeri ki? Sinoonya. Ale sirowooza nti bannoonya. Oyina? Ndi bulungi. Ali bulungi, ali okay. And of course naye mbaagala nnyo bonna abawagira. Kati ayoza n'asiimu n'ayoza engatto n'agolola kasaati awo. Ate omukyala asinza muteeka ku level eyo. Bannange sisobola. Tojja zooza, tojja nkufunira omuntu akola ki akuyambako. Sire queen mwangu we. Obulamu buli eno nzojja kunze onsasula $5,000,000 nenkukubira akasimu. Ebisigadde ne otherwise osula obeera bulungi. I've loved the place. Wantu walungi nnyo. Kyakutwalira bbanga ky'okukola bino ebintu. Nga bwe ngambye kukola bintu ki? Kati tuli mu maka nga gano malungi.
Tuveeyo. Tuveeyo mundowooza ya fresh kid. Tuveeyo. Okay. Naye nga mukama mulungi. Okay. Nga tuwumba interview yaffe y'olunaku olwaleero. Yes sir. Gabriel, kiki oyagala okugamba omuntu akulaba ku Celebrity Track? Banange neyanziza first of all thank you okumpa akakisa kino akakisa sorry siri muganda so olulimi nje akakisa it's okay. Yes. Okubeera ku channel eno kuba mbadde nkulaba and I love what you do especially Mama Brighton. I love your skits. Naye kyengamba nti si music ono kubeera nti njagala kubeera celebrity ne oba ontadde ku celebrity whatever ni music ono lwakwagala nkyagala nnyo ng'omuntu kyennyumira okukola so kyensuubira nti byenkola waliwo abalaba abajja byagala nabo so tukizimbe fembi lwa love sigamba nti njagala kubeera nti nkoze erinnya ndi wamaanyi era bw'onsanga wali eka mokyanga ndi ku mudaala ngula ennyama embuuzaako bulungi togamba no bwetyo bwentambuza obulamu bwange. I want to be a down to earth person ndi muntu mukakkamu siri kunoonya linnya just nyumirwa kino ekintu era n'abazalawo ogenda n'ozalawo ozalawo omuntu atakiriiko nnyo kiri awo beera mukakkamu tubeere easy ekiriwo kiri nti let's go out there tukole ebintu bye twagala nebanga si music naye nga waliwo naawe kyobadde oyagala ng'omuntu kikole omuntu muwe namba yo kuba kati nkimanyi ba business people balinze dda bakooye bagamba hanze billboard bulijjo mbadde njagala ole namba gye nnina naye oluusi nze agikwata oluusi waliwo agikwata 0752 no sorry 0757 235 000 yeah business kati nendala bwolaba bipande nga biriko brand active kwa business yange namba ebiroko wansi awo nazo bwozikuba waliwo abakuyamba. Brand active company bagita batya? Brand active musangibwawo tuli ene Naggulu. Okay mbeera ne Naggulu naye kati bw'osala n'odda side eri Naggulu muliraanye eki side eri ng'agenda ku Shell bagira Shell ki bw'oba ova Nakawa waliwo Shell eyo bw'okkirira ku Kiyembe Vitaform that's the area where the office is. Okay. Yeah. Asobola okusangawo? No. Kizibu ye? Ntulamuko naye kizibu. Basically asangawo baana. Ndi muntu wa waka. Okay. Okolera nnyo ewaka ye? Ndi muntu wa waka nyina ka office kange ntulamu. Kuba office eri very nearby bye baagala abatira ne bajja wano ne mbawa guidance. Okay. Naye nga bwe ngambye office ezo tujja ziggala ebujja. Mujja kukoleranga ewaka. Ku masimu ne laptops. Era COVID yakibalaze. COVID yabalaze nti office muyinza oziddukanya buli bwe musobola. Abaana baguddewo TV channels kati olaba nawe ina competition. COVID eraze abaana nti essimu eno kaneeteekeko njogere. Yeah, so it's been a revelation. Yeah, nene yanziza bambi omukisa. Nze kyensiimye kyokka oli musajja mukozi and you've inspired me so much. And nze ali wano va kwali ali ku kamera. Byendabyeko bye tutasobola balaga bingi. Musajja kituufu is a hard working guy and he's down to earth atenga. Anyway, Devotion Matovu kamera kwali bulungi nnyo okubanga ensonga zonna tuzituuzaako bulungi nnyo. Eno gye bayita Celebrity Track tuleeta abantu abakuzimba si bantu oluusi ba comedian oba bayimbi naye nno eri ebigambo omuntu byayinza okugamba naye banga bibirabiddwa abantu 6 oba 7 nga bikyusizaako abantu 5 oba 3 okitegeera ngeri abo bapiikinze eri omuntu kati nga atandise okuteekateeka sente ze agenda kuyingira billboard business and I believe consultation a number wabajo agikusomedde awo consultation akubira n'omuwamu siyinza kusaba muntu sente okuwa advice never. So business wise ndowooza olina kyofunyemu otherwise for now Alan Cruz Mr. Ansam mugende ku channel ya Mama Brighton tulina skits empya eza droppings olunaku lwabadde lwajjo so mugende eyo komu abanyumirwa comedy and skits mugende eyo Devotion Rocha YouTube channel nayo ebeerawo bulungi nnyo kubanga ati nnyo jompeemu kaskit awo nkolemu sure ng'obwa sugar daddy onaasobola mugirinde ejja ku Celebrity Track for now tova Alan Cruz is my name sira bulungi mwera Celebrity Track. Subscribe.